tugenda kufuna ebigambo okuva ewa omugole waffe yennyini design y'oku mikono ne byamulemye okutegeera ow'ekaliisizo gwabinnyonnyodde nze wewakaligambi manyi mu mutima omukono guliko ki I know it inside. no you say it kiba inside oba okimanyi munda ekiteeje bakiyita batya mu luzungu inside kale katufune ebigambo Banange mbalamusiza bassebo ne bannyabo. Mukama yeebazibwe. Mukulike COVID, mukulike ekiwubaalo. Yadde nga COVID yakyaliwo naye katusabe Mukama agende. Naye nga mukulike ekiwubaalo. Tuli wabweru. Banange okusooka mbebaza mwabazze leero nga tutongosa olutambi lwaffe oba vidiyo yaffe eya Zabike. Nebaza abawagizi kuba abawagizi nze natandika okuyimba amazima ga Katonda nga nina emyaka 18 naye paka kati ku myaka gye nnina Jesse, wanchi? Siwulira. Emyaka egy'obuto gye nnina. Emyaka 23 awo. Egy'emyaka tugireke. Mwe mutunuulire mumpe emyaka. Asa video yoto. Okusinga by the way nebaza nnyo bannamawulire. Engalo z'abannamawulire bannange awo wengwa nebaza ba TV presenters abali wano mwena engalo awo wengwa kubanga banaye zino videos tuzireeta ennyimba tuzireeta abawagizi ne muzinoonya nate muzirabira ku TV ez'enjawulo ne mu bannamawulire be babitambuza ne ba bloggers bonna kubanga nze ebbanga lyenyimbidde mu butuufu saagala kulimba neebaza bwebaza Mukama. Nenebaza tiimu yange ng'ekulembeddwa Mr. Kaddu atasobodde kubeerawo. Engalo za Kikatru. Nenebaza omwami Rosa Uganda eyakutte vidiyo eyo. Nenebaza team Irene. Thank you so much. Kati n'ensembyayo omwana baby baby wange eyakazaalibwa ntegeeza baby wange omuto ew'emyaka 6 nenebaza honorable wange kubanga vidiyo eno g'amazima etutawaanyiza nnyo ekisusse. Twatula meeting ez'enjawulo nga zenna pesi kwenjagalira naye nga badirectors bagamba nedda lindako tekinnatuuka. Babaŋŋamba tugenda kukola firimu Wakanda neŋŋamba bannange ate tugenze mu firimu ate tugenda kuzimba nsi ndala. Ne bagamba ate ensi endala nze ndi mu Uganda simanyi nsi gye muŋŋamba kuzimba nze manyi byekakuuto naye wana e Uganda byonna. Ne bagamba bannange mugenda kuzimba nsi ki? Ne bagamba gwe lindo ojja giraba. Naye ebbanga libadde ddene nnyo tutudde meeting ez'enjawulo twali tugenda gishootinga ne balookinga down ekyo ne tukyesonyiwa ne bagamba kati lindako
omukulu lwaligamba nti tuzeemu olyoka ogishootinge. Kakati bwe baata ebintu ebimu nengishutinga naye mu byonna ekyasinga okunkalubiza ye time. Naye nina timing yange naye ne baŋŋamba nedda gwe lindako gwe kyetwagamba ba ttiimu yange yonna nga bweri kyetwagamba okufuna ekirungi olina okugumiikiriza. Neŋŋamba sirina kyakola kaŋŋumiikirize era time netuuka kubanga nali ngamba teeka ku pressure nga nze nina timing yange gyenjagala ate nabo nga balina ekyabwe kye bazimba. Naye nga neebaza okuba nti nno tukwasaganyiza wamu vidiyo nesobola okufuluma. Neebaza omu kubali ku ttiimu yange Joy Nyombi. Omwana oyo bambi atandika okuyimba atandika butandisa okuyimba naye tumusabire. Omwana Joy owakatego Kayayana wakayayana leero nyawo tukulabe yoyongerako lwakuba ekyomwana omuvubuka ono kale muvubuka wetera okutambula naye nga tutambuza emirimu gino ate ono gujjeeyo wetera nga tutambuza emirimu gino bambi. Thank you so much Joy okuba nti ombeererawo mu buli mbeera. Video eno bagiyita Zabike. Video eno nze nasooka kuyimba kuzaala kujagaana nga nkyusa okuva mu style eri eya love y'okuvuganya abasajja bambi yali nnungi era yaintroducinga mu bantu nnyo naye waliwo we natuuka nga kikyuse nga nina okuswitchinga nenzira ku side eno naye ate sigamba nti eri navaayo eri nayo nkyaliyo naye nga ngezaako ku rebrandinga kubalaga Irene Namatovu oli owa culture ate ngezaako kuba nti nina bye nalinga nkola naye nga simanyi nti nze naye simanyi nti nsobola amazina naye Mukama nenkyewuunya kuba buli lwenzija ku stage ndabira ddala nga amazina gajja automatically kuba nali simanyi. Why Eva kakanako kale n'olwekyo kyembasaba kiri kimu mwenna abali ku YouTube channel abali live abali ku TikTok by the way ne TikTok gyetuli abali ku Instagram abali ku Facebook Instagram kosa Irene Namatovu official ate ku TikTok Irene Namatovu YouTube Irene Namatovu Facebook Irene Namatovu Lutaaya Irene Namatovu zonna naye nga Irene Namatovu nga ye. Bannange mugende oluyimba olwo mujja dwagala kubanga obutuufu era nalabye dda sayinsi mugenda dwagala era ate era basaba mulwagalire ddala era nsembyayo nga neebaza management y'ekifo kino. Big Zone. Banange, thank you so much. Mwebale kunteeka mbwesigwa ate mwebale kumpa kifo kyammwe. Nze nabadde nkyagala nga ngenda ku premieringa video naye ate temwankaluubiriza mwami director w'ekifo Kasaro ne Kasaro ne director bebaza nnyo ne ttiimu yonna eya Big Zone. Programu eno kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo WhatsApp n'awe ayagala okubakubirako
Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze, solar panels ku size zonna, amasimu agatayita mu mazzi, flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower. Kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amassuuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribinga wuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Gundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde. Bayo ya layisi nnyo, bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi, n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi, lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze, ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde, kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako, naye waneeno obiseewo bulungi ettaka, peva zo zigendako, omuddo gw'ogusimbako, pasikalamu gwenjogerako. Sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa, naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu, oluusi oyo opaakinganako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja, naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa, ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa ku Hanifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde, era bw'oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 ye banneneko ebezimbyemu kopa ne bannene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene, eyo tukuweerako pane banneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19, ne tuteekako waya amataala 8, buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger. Ne tuba n'emitwalo 98 eba ya amataala 8.
tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu wabula items ezo bw'oba omaze ozigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okuggyako ng'otutte items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used naye gaba amasimu malungi nti yo ne weba egudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako naye bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka. Fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri osobola okuwawuka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe abalina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye.